Okutangira regimu eno n'ensoberwa naddala abazaaliddwa mu site abalina empisa abo bamuswaba omukulu n'omutenjawulo kiiso bangi bakuziddwa batyo ngeri ya kitweggubi. Mbabuuzaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba yenze Kanka. Tuli wano twetegekera ogenda okukola ne Hannington Kasagga, producer wa Media Choice Telefine. Twasalawo ennaku zino tugamba nti ensonga ezimu ezitalina nnyo makulu sizambalira kooti seetegeka situtula mu studio tugenda ne tukola ebirala nakati tuli mu kwetegeka newankubadde tulina ekyuma kyaffe kye tulinda kitutuukeko tuyoke tugenda okunoonyereza. So naye nasuze bubi nga nnyina byendowooza wakati emyaka gye ntuuseemu gye gy'okulowooza ensi yange ngikoledde ki. Ekyaddala ekyansuzizza obubi katambi ka Bebe Cool ne tugamba nti abo tukyabamalirako nnyo buli biseera. Omuntu nga maama wange mu kitengeesa eyo maama wange yagambanga bwe yatunuliranga muto wange anzirako bamuyita Fiona Nakayiki Fiona nga yali muwala nga awanvuwa nnyo yateranga omuvuma n'amugamba nti naye gwe okula amagezi ogaleka wansi. Kati waliwo abantu mu Uganda nga bawagguufu kituufu bawanvuwa nga balinga ekimera ekyakulira mu kizikiza nga kyawanvuyirira nga kinoonya ekitangaala nekitakifuna nekisigala nga kiwanvu amagezi nekigaleka wansi. Waliwo akatambi ka Bebe Cool akansuzizza obubi, si mu bubi ngenda kukabateerako era nako si mu bubi nako era bye ngenda okukwogererako byebyo ndowooza zange nawe oli waddembe okuba n'endowoozayo. Bebe Cool yabadde entinda eyo yabadde asala oluguudo lw'entinda nga yapaakinze emmotoka gye baamuwa mu gavumenti gy'ataagula ku ssente ze. Nkimanyi kubanga yagyeragisa nti baamuwa bulletproof car teyitamu masasi. Bulletproof car. Mujjukira ebiseera Bobi Wine bwe yalina bulletproof car ne Bebe Cool yafuba okulaga nti alina bulletproof car. Si kibi, si mu bubi. Ate era si bwavu bwe bunjogeza kubanga nze kyemmanyi bulletproof car ng'ate munda ntudde n'ow'emmundu olwo bulletproof eba ennyamba ki? Nze mu common sense ya Kankaka lwaki mbangula bulletproof car ate munda mu mmotoka n'enkuumibwa omusirikale alina bullets inside a car. Eyo nze ndowooza yange. Kakati akatambika embalaga ako Bebe Cool yabadde asala ng'ava ku ludda oluliko banka eyo nange kankalabemu wano ndowooza bwenkabala yabadde ava ku ludda oluliko entinda ku Stanbic. Mu kifo kyekimu seekakasa kuba akatambi katandikirawo ng'asala oluguudo. Waliwo amaduuka abiri gengenda okwogerako. Waliwo eddwaliro ly'amaaso lye bayita Lapeya. Ate ne wabeerawo ne banka ya Stanbic yabadde akutte n'ekipaketi. Either yabadde agenda ava kufuna gaalubindi ng'amaaso tegakyalaba bulungi kabonero nti okuze okakaalukanye. Ekyokubiri oba yabadde ava mu banka kufuna kasente mu Stanbic ekimu ku byo. Bebe Cool n'agenda n'omusirikale ng'asala ekkubo. Kakati akomawo n'asala mu luguudo awo wakati waliwo ekyawula ezidde eri n'ezidde eri. Kitegeeza nti tewaliiwo kalaga nti awo omuntu alina okusalirawo. Ekyaddala tewaliiwo kalaga nti omuntu alina okusala. Kakati mu discussion y'olwaleero ngenda kuba neebuuza wabadde ova mu banka wabadde ova kukebera maaso kuba ku Lapeya awo waliwo kye bayita free eye testing oba wadde ogenze bakutestinge ku maaso bwereere wadde ogenze mu byabwereere n'asala ekkubo. Kati yabadde n'omusirikale ow'ebitege omusirikale omumpi ow'ebitege gwe baamuwa ku basajja abali mu majja abawagguufu baamuwamu ow'ebitege. Omusajja ow'ebitege ng'akutte ekimundu ayambadde enkofiira ya military n'atwala Bebe Cool okumusaza big size in size ne small brain. Big in size ekyo maama wange yakinjigiriza yaŋŋamba nti kwegamba okula owanvuwanga amagezi ogaleka wansi. Big size in the body small brain. Baade balina omusaza ekkubo n'agenda n'asala ekkubo n'agenda n'ajja n'omusirikale. Omusirikale n'akola ekikolwa ekyo kye mulaba omwabadde okuyimiriza emmotoka ya Nuuwa
mukaseera wotalina giyimiririza gwe musirikale ow'ebitege akuma Bebe Cool mu bulletproof car emotoka bagikola ebeere nga teyingiramu masasi ate Bebe Cool yagayingiza munda tegajja mukuba ndowooza bulletproof car ndowooza is meant to protect you from bullets. Why would I bring bullets inside a bulletproof car? Naye ekyo kibuuzo ndowooza kikyali ku ddaala lya wansi nga bwe ŋŋenda. Kakati ba boda nga nabo abamu emitwe egimu bwe gyasala leerwe maama wange yakitanga kusala leerwe bwe bayimirizza ono abruptly kuba tewabadde wa traffic yadde gwalengedde yazze musajja wattu asale omusirikale n'ayimiriza ekikolwa ekyo kyemulaba newankubadde amateeka tegatukkiriza kulaga bisi omusirikale yasitudde mundu n'agisonga muwaki muwa boda mujje baliko Bebe Cool gye mukolera eggwanga ne libagwanyiza okusonga emundu mu bannansi kambeeri nga sinaba na kugenda mu birala ate kambeko kembagamba jo omusajja oyo yennyini yakola press conference nti ng'agenda kulonkinga alubamu ye era ng'agituumye erinnya yendowooza yali tategeeza bagiyita alubamu ye bagiyita Break the Chains menyamenya enjegere era n'asuubiza nti olwokutaano lwa wiiki eno agenda kuta oluyimba lwe bayita Circumference. Bebe Cool kansooke nkubuuza Break the Chains nja kuwuliriza nnyo alubamu yo nga bwe nawuliriza Love You Everyday nga nkyakwana kati nawasa ebyo nabivaako nga nkyakwana akayimba ko Love You Everyday kaali kannyumira nja kuwuliriza nnyo alubamu yo gye bayita Break the Chains mpulire obanga kituufu erimu okumenyaamenya enjegere. Nawulidde nga weesoma mu Luzungu g'ogamba kakati kuno okuyimba kugenda kukuyamba gwe siffe kugenda kukuyamba otalaga ensi eno kugenda kwongera popularity gwe ne mutabani wo ne mukyalawo bwe bibanga binaabaya naye weeyogeddeko abo sijja bateekamu kakati bwe kibanga Break the Chains nja kuzuulamu oba ddala mulimu sense watugambye ekirala ti ogenda kulonkinga oluyimba baluyita Circumference. Circumference twogera ku bintu ekiringa saako. Bebe Cool kansooke nkubuuza what is the formula of calculating circumference? Assuming D is the diameter and R is the radius, what is the formula of calculating circumference? Awo no mbadde nyanjula bwe nalabye akatambi ako nalabye bannayuganda nga bakomentinga abamu nga bakikaatiriza yoyo big size mbongererako nti kyekyo mwakirabye gw'omubiri alina yakola obunyama is big in the body somewhere but some of his body parts are small. Kirabika ngo omubiri munene naye parts ezimu ku ye ntono kanteebereze nti n'obwongo kirabika butono. Ekisooka Bebe Cool okusala oli ki mune gwanga who are you gwani fetumani taatawo yalina kye yakola muzeeyi Swaba Bidandi yalina kye yakolera eggwanga lino wakakola ki who are you kiki nnyo ekikulowoozesa nti olina okukuumibwa kiki ekikulowoozesa Bebe Cool nti olina okukuumibwa let me assume simanyi kyoli naye ate seetaaga kukimanya singa kibadde kingasa singa nakimanya dda naye kankwogereko olw'ensonga ennyimba zo zinnyumira Bebe Cool katugambe nti kale wayimbira eggwanga ennyimba ezannyumira naye ekyo tekikugwanyiza kuba nnyingi nnyo ezinnyumidde naye nga sirabangako muntu. Lwaki nkugamba Bebe Cool nti you are big in size but small in the brain? Tosobola na kwesaza kkubo Bebe Cool bwe wali osoma primary wasoma ku kigambo kye bayita zebra crossing. Kale katugambe teziriwo mu Uganda tosobola kukozesa the small brain ne weesaza ekkubo in an appropriate sport. Can't you find okay let me assume leka ndowooze kuba simanyi nnyo oba Bebe Cool oyina ddereeva ekikugwanyiza ow'emmundu kandowooze nti ne ddereeva olina bw'oba wadde okimanyi nti ogenda ku Stanbic oba ku Lapeya lwaki tewazze no parking bo tebalina parking oba toyina za parking ng'olina emmotoka gye baakuwa naye nga tebaakuwa za parking lwaki tewapakinze eno
mfo ky'okuzunga nowaaki njagala nkujjukize nti wali ogamba okulonkinga ennyimba zo abo ababoda be wasonzeemu emmundu be bagenda oziwuliriza abo si ggwe kakati babadde mu katambi I'm simple asking badde kyabuuza ebibuuzo biri bw'oba olina ddereeva baamutendekerawo okuvuga Foster's driving school kitudde waka dereva yatakimanyi nti wabadde olaga Stanbic oba Rapeya tebalina parking oba wonna mu kafunda wabadde ofubutuka tewali parking opaking eno w'oluguudo obwongo bwo obutono oweetaaga omusirikale okukusaza naye mulina amaalo bebekulu mulina amaalo Katonda akuwadde otambudde ensi eno mu nsi ezo z'otambudde nze byenzimanyiiko gye simanyi gye siraganga ekyo ekikolwa kye mwakoze kati kamanda w'amagye Muhoozi Kainerugaba singa yali zayininze dda kwekyo ekikolwa kyendabye omanyi bannayuganda temwagala mazima waliwo abamu n'abalabe nga bawuza big size kyekyo mulina amaalo bebekulu owa bulletproof ka nga erimu emmundu naye nga yakolebwa kumutangira masasi tasobola na kumanya nti ekkubo balisalira ku sports ezaatekebwawo abantu okusala bebekulu let me tell you mu bitaala by'entinda nka nkusomese busomesa nkuyambeko Mr. Bebe Big Size Small Brain kankuyambe buyambi ku bitaala kubaako ebita emmotoka n'ebita abasala bebekulu ekitaala bwe kyaka reedi waliwo akataala akatono kabeerako akabonero akalimu akasajja oba akakazi akasala kabeera na wansi nti n'omumpi akalabe oba ggwe lwakuba oli muwanvu nnyo wayitako ng'ekimere ekyakulira mu kizikiza nga kinoonya layiti kirabika wayitako nga tomanyi ku bitaala by'entinda kubeerako akataala akalaga nti yessaawo ow'ebigere asale ne bwe wataali baddewo zebra crossing nkakasa nti ab'emmotoka gwali badde musango gwabwe okutomera singa akataala ako kaba kaase green that cross mbuulira kyetaagisa mundu okustopinga traffic gw'oyitewo naye mulina amaalo bebekulu ekyaddala kyova olaba ng'ensi ebalesse ogyeko mukama yali abawanzeeko eddusu ng'alowooza mutegeera n'abawaayoko ku famire entegevu mwe mwava kati generation ya famire zammwe muzisse ogitidde ddala foundation ya kitaawo gy'akoze ogisse I'm trying to educate you bebeku ku bitaala kubaako akasajja kasimbo teweetaaga kuleeta kimundu okisonge mu munnansi olw'okuba oyagala kusala n'akasajja k'amagye ak'ebitege weetaaga okusoma ku bitaala traffic lights n'olaba kyasa eki bebekulu bwe kaakayero ne kamyantandika okumyansa bwe kati kagamba get ready wabadde olina okuyimirira ku mabbali ne kaakayero kasaka aka green sala owa boda bwakutomera mutwale ku poliisi oba mumukwate kirungi olina ab'amateeka kanalabe abakomentinga nti omusirikale gwalina ng'ali stede gwe musirikale gwe w'ebitege boda tekumanyi nga tonnaba kuwanika kamundu ako oyo niga singa yasazeewo akutomere singa kati obugulu buwanika emulago ng'ate tewali na ddagala ng'eddagala eryali badde likujjanjaba bebekulu baamuwamu emmotoka ya bulletproof kati ebyowanika akamundu wakawanise lwakuba yayimiridde naye singa yakutomedde singa either singa oli wammwe mu kyalo bakulira singa tukutwala singa oli ku tipa twakutadde dda mu kibaawo abali embizi nga bagenda bakulirako obuti bw'embizi ku mbizi nnya nga bakutwala wammwe gye wava bw'oba ova baffe Masaka nga gy'ova mube n'empisa kakati kanzireyo ku bebekulu what is the formula for calculating the circumference lwe luyimba lusimanya circumference lwogenda olulonkinga bani abanaaluwulira ng'oli mujoozi bani abanaakuza ku stepu ze nakuwulira mu press conference ze wakola nga bannansi obajooga kanzireyo mu katambi bebekulu alabika nga yeetonda lwaki ndowooza nti yali ava mu ddwaliro ly'amaaso bwe namulaba mu press conference yalina ebigaalubindi ebipya kirabika baamukebera amaaso ne bamuwa gaalubindi alabe bulungi kubanga byali bya white bebekulu singa wali okyayambala ebigaalubindi bya black fe abakamera tukimanyi nti bw'oyita press conference kugirako ababeera n'ebitaala bw'oyambala shades tuba tulowooza nti okontrolinga mataala naye ze za white kitegeeza olina seeing defect
kirabika kati kandowooze wali ogenze kufuna galubindi mpya wali katulowooze Bebekulu nti galubindi zino zooteekako tolaba okimanyi nti gwe kennyini bw'oba tolaba okusala ekkubo katugambe nti omusirikale wali omuleese olw'okuba tolaba bulungi yalina okukwata ku mukono kubanga tolaba ekikulesa galubindi mu press conference kirabika waliwo defect y'okulaba katugambe wali ova ku lapeya emabega awo wali ova waliwo lapeya balina galubindi okutandikira ku mitwalo 10 aka wali ova kwegulirayo ki galubindi osome bulungi ebiwandiiko kati kaŋŋambe kyekyo walina okulinda ziyimiriro oba ziggwewo gwatalaba olyoka osale n'atalaba teyeetaaga mundu kyogamba bamuziba babeera n'obuti abasala singa gavumenti zonna ezibeera ne bamuzibe abeera n'obuti ababeera n'obuti obuyina bayambako bugayidi obuyina bayambako singa buli omu tebaamuwa mundu kandowooze nti omusirikale si maalogo wabula wamugambye amaaso gakulumaalumamu akusaze lwaki teyakutte ku mukono lwaki yakulese emabega bambi mwami Salim Musa oba Salim Moses bino bya Bebekulu tebikuwaga okyali sali taata w'abaana Semaka tukusabye fenga abaali banyumirwa ennyimba zongera tulowooza oli wansa amalala gakulembera kigo nene bw'ogwira awo tokyalina kyofiirwa naye nsaba okujjukiza nti obuvubuka bwe bukolerera obukadde si ssente nnyingi ku akawunti ze zisobola okubeezaawo ekisooka okubeezaawo omuntu omukulu buntu bulamu bw'otalina kakati waliwo eyaŋŋambye nabadde ndaba akatambi kanomu naŋŋamba omusajja muleke yeetonze nti omusirikale bw'amaze okukola ekikolwa ekyo n'okola bwoti olwo weetonze leka nkubuulire Bebekulu amaaso g'omuntu tegasobola kulaba ssasi nga lifuluma okkuba omuntu ekyo kye kimu poliisi ya wano ne bannamagye kye bakola okuleeta abalimba aboogezi ba poliisi kati aliko tanayiga nnyo kulimba ow'ekitiibwa Lusoke tanayiga nnyo kulimba talinga oli gwe yasiki bwe bamala okutta abantu nga bagamba sole kakaniza kino kiwakoze okwetonda siina kyenkirabamu kubanga ekikolwa ky'emundu okusitukira mu kifuba kye wa booda kyabadde kimaze okubaawo singa lyabadde limulidde big size small brain walikoze otya what would you do big size big dreads empty head bwe bakuwa omusirikale Bebekulu bwe bamukuwa what were the instructions bakuweerako instructions ki ku basirikale abo nze gwolaba wano Bebekulu nze gwolaba wano ebimu byokola ebyo nze nabiraba dda nze kankaka tebiriimu kalungi ewaffe waliyo omusajja tewali kifo kyatabaddeeko none yakuwa abasirikale aliko yali tannajja nga VIP bamuyita Edward Kiwanuka Sekandi dayo weebuuze mu kika okuva ow'ekitiibwa kitaawo ow'ekitiibwa Bidandisali yayinza okumanya ennyo gwe njogerako n'okunsinga naye musajja we waffe ye Masaka tutera nnyo okumusanga fe abafrequency nga Lubaga awo mu bicumu area awo ngaddeeka musajja mukakkamu era abamu yajja n'ayogera ekigambo nti ye tamala googera ne bakitwalamu just ngeri gye yakyogeramu but the guy meant serious business owekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi bw'aba atambula yakola mu zi gavumenti nga ne Museveni tannajja tewali kyotuuseeko mu bulamu kyatatuukangako okuggyako talonkinganga ku luyimba akwe katono k'omusinga naye ffe abasaba naye Abakatuliki ne mukyakya ayimba tumulaba bwe batekako oluyimba lwatulizuukira ntera okumulaba ng'ayimba namulaba ye yajja nga muzeeyi Tamale emirundi afudde gye nkakasa waliyo awo nawo nno nkwekengera naye gye nkakasa kali wali ekyo tukireke wamulaba bwe yali ajja n'amalala go ng'oyingira ekkanisa n'obukofiira bwo kwataali yali mwetowaze lwaki tolinga Kiwanuka Sekandi lwaki tomuyigirako oba lwaki tobuuza kitaawo lwaki taatawo ye basajja bakakkamu Edward Kiwanuka Sekandi atambula ku kkuba n'ebiseera we yabeereranga ne zipaatulo nga tezimufuga nze tutambula mu leeni emu mu traffic jam
awo namundeba ne Edward Kiwanuka sekandi nga towulira kagombo okujjako okulaba obutaalaataala ate nga bo abasirikale be buli mandatole waliwo yali amukubye essasi omusinga ssente myaka buyigirize buddugavu omusinga ki Edward Kiwanuka sekandi omusinga ki ezo emmotoka gy'olaga gy'olina Kiwanuka sekandi ezimuvuga mu layini ng'ate ali retired zirina 3 bamuwe yabwa ex official aineyo wa ex speaker who was once a vice president gwene Kenza akusinga lanka kuba kati yakulira abayimbi ebanga lyomaze wa mu 70 yasobola kuteka mu trust okulira bayimbi banno ofulumya bebe ku list for what ani akola bebe ku list egabirwa kochi ejira kochi kicho ogasize gwanga lino okujja ko list bebe ku list who are you nsaba kutegeeza ko bebe cool nti fe bannansi tetulina ketukulabamu tolina kyotugasa katosobola kusitula mundu ne weeraga abantu bagambe omusajja wampisa yeetonze yakoze sole emundu essasi speed yerikozesa okuttowa bodo wabadde onaddamu n'obyetonda ate nno mwe babebe cool ebyo ebimotoka byolaba waliyo n'emmotoka z'abakulembeze ze beekolera mu nsi ze tuwulira nga tuwulira mbu ziwunyiriza ne missile anti-missile cars si gwasoose naye abakulembeze babakuba bulijjo drone ne zibayiga mu bbanga ne wansi Saddam baamugjawa mu bituli Gaddafi baamugjawa mu bituli bebe cool mweno time yennyini leero video njikoze nga 11 December nga 8 December Asadi owe Syria bamujjeko bwe bamala okujjako Asadi kati nkuleeta bebe cool omayi waliwo abagambye nedda bino si bya bufuzi ejogo deployment ekolebwa government eriko okwasayininga oyo omusirikale Museveni yabakimanyiiko ne kamanda yenna abayamukuwa manyo kije bakuweerako instructions kije bakuweerako ti omusirikale omutwale nga ogenda okugula ebigalu bindi akuume nga mu banka ng'ogyayo emitwalo 3 gwosoose banki eyo erina ababankinga mu ssente bootamanyi nga bakuyitako na ku bigere bamusamba nnanda abalima ne bagenda ne baleeta ne bafumba obumere wano mu bwoteri bwatonennyira abakusinga ssente oba adova mu bank oba oyina gye wabadde ova oba adova ku bankinga ssente za mukyala we eza keeke oba adova awa yonna gye wabadde ova there is nothing that guarantees you to point simanya your God ayimiriza ensi yonna big size sobola brain ayitawo tekiriyo wegeraageranye ku nsi eno baseka ba Dubai ba Al Maktoum abakontrolinze eggwanga lino nga balina massive wealth enzisi z'amafuta nga ye pocket change gwalina who are you bebe cool Kiwanuka sekandi ayita buli wamu nze siwulira kutaatawo ti alina gwe yasonzeemu emmundu wekitiibwa bidandisali gwe gwani mbwe musajja ayine kati bebe cool kankuzeeyo wali ku Asadi okuva mu G7 empire kitaawe wono president eyaddukidde e Russia abadde afuga almost 53 years of one family's rule ebyo byaliyo kyogamba Asadi abadde talina bako gwe bebe cool Saddam yali talina bako yalina talina ba mikwano na ba obbi kati ono yadduse mbu n'agenda e Russia bwe bakugamba nti president yadduse ne yeerabira omwana omanye ekyabaddewo yadduse abatuuze ne bajjayo kamera z'amasimu gaabwe ne baleeta ekyuma crane ekyuma kino ekiwanika enkokoto ku bizimbe ebiwanvu ekisitula bikonteina ebiwanvu ne basibako omuguwa bebe cool ngamba mwami Sali bebe cool tebikwewaza gwe Sali mwami Sali gwe Sali mutabani wa Asadi eyasikira entebe nga kitaawe amaze kufa eyali omusawo nga alina kali asomera Bungereza obadde tolina ky'omusinga oyo eyadduse ne bwe yayingira amagye yeetuma Field Marshal the highest rank a 5-star rank in the army kyogamba yasinga okulwana mutabani bwe yabadde adduka yalesse omutabani ne baleeta crane ne basibako omugwa ne bamuwanika ate sinti nga banakuwavu bakaaba nedda babadde n'amasimu gaabwe to witness the hanging of omujozi kakati bana abakuwa abasirikale bakusaba buntu bulamu
okuba ne security si kibi muyinza ogamba bwavu na bunaku bwe bunjogeza nedda nze ebyo nabiraba dda seetaagana kubanga nabi experiencingako elsewhere asadi mulabye tekinaweza na nnaku nga kitabani kye bakiwanika beera n'obuntu bulamu bebeku abo abakuwa abantu abo bw'obagga oli wampisa bakusiiga ekifaananyi ky'ebyo bye bakoze era bajja kukozesa okusiimuula enziro yaabwe nga bamaze okweddugaza oli ntamu okutta enziro sitegeeza nti lwakuba oli muddugavu sifaayo kukkalayo oyinza okuba omuddugavu ng'omutima mulungi naye guno gw'otulaze nakulaba mu press conference oyogerayogera enzungu bebekulu tosomesangako lituli kya makerere tolina kitabo kye wali owandiise toli mu department yonna yonna waneesomesa language sebo katulowooze nti no ne press conference wagikoze mu luzungu ago malala abawuliriza ennyimba zo tusinga kwagala ani wajja nnyo wajja kale ebyo bimwasooka okuyimba olaba nkyabijjukira wajja nnyo kakati totugendako nnyo bw'oba wajja nnyo ssebo totugendako nnyo ebigambo bino mbikubuulira bebekulu okitegeere nti ffe situwagala kumanya oba gwani mu gavumenti that's not our interest ffe twagala bebekulu aziika mwami sali azinga twagala bebekulu oyo gwe tulaba alambula abalwadde nga bwe wagenda ew'omusomesa wange mu mawulire mirundi newankubadde nkyatankana ekyali kikututteyo naye atisiti wagenda wasinga abalala ffe sali gwe twagala ye muyimbi ow'amaanyi atwalako motoka ya bulletproof n'atwalako omuntu gwe enkuba gwekuba yoyo ge twagala sitwagala alaga kimundu omanyi naliko ne ku Twitter lumu nga waliwo dereva naggula emmotoka nga mpulira mwogera ogiraba eno AK47 nze newaffe gye nava gyeri oba tokimanyi mu basajja b'enaalemu nze ebyo tebinjigula nze saawa eno noonyankyukakyuka mu byekisiru bye mukola byonna ebintu mwabyonoona nze mutabani wa Senkungu ndowooza nti mufuze bubi era ndowooza nti ke kaseera ebintu ebimu bikyukire ddala kubanga mubiruddemu nnyo ne mubikoleramu ejjoogo bwe ne bw'obanga bebekulu omusirikale wa military alina gwakubye abantu tebeetikka oyo kuba situmumanyi na linnya oyo omusirikale akasirikale ak'ebitegeke wabadde nako nze sikamanyi linnya bakazaalawo manyi kigambo sali bebekulu ensobi yonna gyakola tugivunaanira omuyimbi wa love you every day bwe tukivunaana kati olowooza osobola okukozesa omusirikale n'asonga mu wa bodaboda oyo kati ate nno bebekulu kankuyigirize kye bayita balubyanza balinga nsanafu ako ka distance ke wabaddemu okusala okuva ku Stanbic oba bakula peya okutuuka ku mmotoka ng'okoonye owa bodaboda omukambwe Kampala eba eweddeyo nga wakutte dda n'omuliro oba tobamanyi nze nalina ekibiina ekinene ekya bodaboda bakita Century nga bakubibwa bodaboda omu aba 2010 mu nkulungo ey'Ennate mu bitaala by'e Nateete mu ddakiika ofisi yange yali wane Wakaliga nga kuba veterani awo nga gwayasedda ng'ateguliraana poliisi nkulabula bebekulu abo balubyanza boolaba muliro nsanafu ojja bakola ekintu ojja kwewuunya bavuddewa abo boolaba baavaako be bannansi abatuufu baagala ensi yaabwe mu nkuba mu kasana ku makya kiro babeererawo kyova olaba n'obwo obusajja bwammwe bwayingira omulimo buteekemu security bubeera mu Kampala bwe buvuga amafuta olw'okuba babwaga bwerere negulu oba mubamuka ettaki bebekulu agamalala gakkakanye tolaba ekyo ekimotoka kya bulletproof tekiri punch proof abo abalenzi bakikuba ebikonde ne kiyiikamu leka nkubuulire eyo si fire proof is a bulletproof car osobola okukuba wa bodaboda essasi mu ddakiika nga bulletproof ke eyo kayaka muliro. I'm telling you, if you don't know, you know you have lost touch with people. Nga mbeereyo mu nkubo za State House mwami Sali ekituufu omuganda alugero olumanyi bulungi nkusabye kayiiyemu n'akayimba kaaka kanze kugambe okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira gojja kulowooza nti olw'okuba oli mukwano gwa Crown Prince mu Bwakabaka bwe tutamanyi buli situated luddawa ng'oli Asaadi gwe nkugambye we Siriya okuva mu G7 ajojobya afufumya abantu
yazaala abaana babiri, omu n'afa mu kabenje, n'ayitayo nno n'amugamba nsikira, n'amusikiza. Abo abasajja ba booda Bebe Cool b'ozannyisa nze mbakubuulira. Yalumwa ku musota ne bw'alaba omuguwa yeeka, nkujjukira ng'owonyera ng'omenyese bw'ali mu ddwaliro. Ndowooza gye wajja omutima ogulambula ku banno. Nalina interview gye nkola n'omwana ne bagamba waliwo omuvubuka People Power wagenda n'olambula, ekikolwa kibadde kirungi. Kakati ate katugendeko mu business. Bebe Cool amalala gakulembera kigo. Ezo alubamu yo Break the Chains nga naawe you are still chained. I want to tell you, I will listen to your album, simanyi content zaayo sijja gijajinga. Naye kantwali literally ekigambo break the chains kyekitegeeza. Breaking the chains, by the fact that you are breaking chains, omenye enjegere kitegeeza zikusibye. Nkimanyi naawe you realize tulina enjegere zitusibye. Esooka z'ez'obwongo, otulowoozesa nti abafuga balina ne capacity etwala obulamu bwaffe ne tutiitiira, tufuka mu nnyumba mu bidoli, tetwagala kufuluma. Ekyokubiri, enjegere z'obunaku obwavu, nti abagagga mmwe osobola okuvuga emmotoka customized for the name Bebe Cool, nga si gy'osoose okuba nayo tukulabye ku kalenda, nali muto nga tukugula kalenda ne bakamiriyo, ng'era ovuga emmotoka, but you still have an excitement for a car. You have existed in this country. The chains that bind all of us Uganda. Kutegeeza Bebe Cool tiline gwanga lino lye tulimu is one big prison. Besigye ayinza okubanga ali Luzira. That is one room inside a big prison. Kasenge kali mu komera lye bayita Uganda. Naye komera lino eyalitusiba ate yatusiba enjegere eziri invisible. Bwe zibanga ye message eri mu nnyimba zo. Mpozi nga oli do what I say, naye nga don't do what I do. Byokola byawukana ne ku byoyimba. The message somewhere in your songs, zona zakatali kazo katonotono, naye katugambe kali kakuyambye gwe okwebezaawo. Ndowooza olw'okuba nti owadde mutabani wa Mwami Sali Bidani, ow'ekitiibwa Bidani, awo sine waalibadde tosala ndongo. Naye kirabika bakuboola n'okuboola. Gwe tolabanga banno abalinga taatawo abalinga abalala bo balina gye bali mu revenue luddawa, gosala ndongo okufuna ekyokulya tokiraba. Let that communicate some message, sense, to pump some sense in big size small brain, that walibanga n'okubanga kati olya bukunkumukwa fragments. Emmotoka is a small thing in the life of the ruling party. Olinga ffe tuli banaku banno, genda mpola. Kakati nkusaba, genda mu college oba Kabamba oba luddawa gwe gwomanyi gye batendekera ab'emmundu, oba funayo military office omwe akuyitiremu on how to behave ng'oliraanye emmundu. Emmundu teyina mukwano n'agikutte mukuba. Wano omusango ogukyasinza okusibya emyaka ekyasinze okubeera emingi gwa basirikale tubawulira bulijjo nga baba marshallinga, court marshalling them. Kitegeeza munene. Bakusomese Bebe Cool, when you are close to a gun, how do you behave? Kubanga kirabika wasamaala busamaazi n'osaba ku lw'amalala so si ku lwa security. Business kyeyo gy'okola gye bakuuma ennene nnyo. Bebe Cool, assassinations z'abayimbi bameka z'owulidde mu Uganda ng'eya Lucky Dube? How often has gunmen assassinated musicians to qualify you as a big musician to be protected with a gun? Is it often? Mwami Bebe Cool, psychologically, you are a very lacking citizen. Psychologically. Because the most important sense of a human being is common sense. That is the most important. Not education, not anything. Is common sense. That is the most important sense. And common sense might govern other senses. Kakati, the sense that you are lacking, you commonly lack, is common sense. You must apply common sense in your daily life.
Bebe Cool mu Luganda tulina olugole lugamba zikusooka ne zitakuva mabega naye gwe okuzeemu kubanga bwe ziri kuva emabega Bebe Cool obukadde bwogenda kubwonoona naye ate nga ffe twali tukwagala mpaka lwatandika okuzina amazina ga Nakwali. Nkujjukiza okutambula n'omulangira tekijja kufuula mulangira nga sekandi gwe nkugerezaako w'ekitiibwa mu Namasaka ffe gye tuva ow'ekyannamukaaka ewatali na luguudo lwa koolaasi walirowoozezza nti munnabyabufuzi afunye buli kimu he has it all eyava eri ewatali na koolaasi ewaffe ekyannamukaaka eyo ewali jjajja wange yakuza kitange kati waligambye nti wamalala nnyo asiba balansi tolaba ambulance gy'alina koolaasi n'emmotoka ennene n'abasirikale tebimuwaga lwaki toyigira ku oyo saako n'amakamu wava. Let me tell you, no one cares whether you are big or luba oli wa bunyama. Golooza tufaayo ku push ups mmeka z'okola. Oyo wa boda gw'olabye ayinza okuba yabadde ayanguwanga mukazi we ali lubuto bamukubidde akaana ke keesika omusujja gwamulalama gukakubye anoonya bw'atuuka gosonga mundu. Leka nkubuulire learn the etiquette. Abantu bangi nnyo mu glove compartment z'emmotoka zaabwe balinamu zipisito. Do they draw them everywhere? Basala nazo gomanye obungi bw'emmundu eziri mu Uganda n'abazirina mu bisenge byabwe bakolemuko ku census otegeere nti si gwasoose. That AK-47 ejja kukola ki? Kukukola bubi. Kakati njagala kumaliriza Bebe Cool kubanga tutuuse okugenda gye twabadde tukola. You might not be our concern for today. Nkwebaza nnyo okuyimba n'okuleeta alubamu empya. Nkulabula. Bw'obanga ennyimba ezo gw'oziyiiya ng'olina amagezi agasobola okuwandiika kyesikakasa. Kubanga kuneeyisayo tendaga nti olina capacity esobola okuwandiika verses 3 ez'ennyimba. Bwe kibeera nti mwami Bebe Cool olina obusobozi obuwandiika oluyimba, kozesa amagezi ago g'olina okuyigira ku PDD ono gwe baasibye. Nga twali twagala Kelly, storm is over. N'omwana yakayiga okunanaagira oluyimba akamanyi baamusiba. Amalala gakulembera kigo bamuvunaana by'abakazi. Kati gwe okutte bya mmundu buli omu aba n'olunaamutwala. Yigira ku bayimbi ab'amaanyi ono simanya kwagala bulenzi kyekyamutwazizza abo bali mu America mu networth gye bajje mu kuyimba tolinawo obakwata. You cannot even be kuba n'emyaka gy'osigazzaayo ne bwe bakuwookole bw'oba tobbye tosobola zifuna ne bw'oliraana abana abakuwa emmundu tebasobola zikuwa. Abo tobamanyi balakeri baani olina n'abalala b'omanyi bonsinga wali osinga Lakudiba okuyimba tebamwasa. Whatever the reason is teyafa. Mwami Bebe Cool wali osinga fire bongo le rutaya. Okimanyi akusinga okubeera ne hiti ng'ate gwe oli mulamu teyafa. Okimanyi twagala nnyo ennyimba za kafeero okusinga ezizo. Obadde okimanyi teyafa. Kankubulire Bebe Cool. Birthday is 10 times greater than the career you have so far made until you achieve greater because gokyalina obulamu. Umanye ekyatta Basudde Malala batugamba yali anywa bbiya. Twafiirwa omuyimbi omulungi ntwacupa kugenda mu Pulado nafiira Makoona. Malala weddeko obadde weekutte bulungi n'okuza n'omwana omusambi wa kapiira. Nkulaba ogenda mu bisaawe bya Arsenal n'olaba akapiira ffe tukalabira ku gundi. You have achieved a certain level of your life. Naye gwe bw'oba achieved osobola kubeera inspiration kubaagala okufaanana. Osobola okubeera inspiration kubaagala okufaanana. Naye ffe tolina ky'otuyamba. Yes, you can be an inspiration to those who would want to be big size thinking is big brain. But line gwanga ngalyo tolina input ku economy teriiwo. Tolina input ku infrastructure. Tolina input ku security. Wali badde ne input ku fatherhood.
kubanga gwo omu ku basajja abasiramu betumanya abatalina maka mangi pozi ng'ogayina security naye ekyo Kyagulanyi yakitukolera dda ali popular naye alina omukyalo omu kati nakyo bwe tukinoonya tuyina eyakikusinga kati musajja weddeko kakkana kolerera amagenda go okyayina amaanyi agasitula obunyama obwo obukola buno obukono obuzimbye wano naye omwana wa boda akukuba omutayimbwa ogu obwo obunyama ne buyiika wegendereze omwana akukuba pancheji apakati nekusitula ne weight yoyo n'okudda wansi ng'engalabi tekuli nga oyayabise dda n'otulekera bamulekwa ne tudda mu kawooshi kuba nkimanyi oli munaku munnaffe tolina z'oterekedde baana naye weeraga otawanya abayimbi Bebe Cool zikawooshi kubanga omwana gwe yazaala mu kyalo asembeyo talina school fees otawanya abantu njagala okutegeezaako tetulina ke tukulabamu mpaka ng'oli munnaffe twagala nnyo abaziika ne tusula ku bisiki twagala nnyo betusana abamu mu kanisa niyo osaalirawa yika njogere kukusaba Kyagulanyi tumulaba asaba agenda wano wali Kamiliyoni mukyalo eyo namulaba mulumbe ogenda yeeyo agiraawo eyo waffe eyo kusaidi ya maama wange tumulaba osaalirawa Bebe Cool oba Katonda omulina mu dread yeze enviri z'olina zifuna wuzu kitegeeza ne mu area ya Katonda nayo walibanga nayo olindiridde muliro gutazikira nga nayo wamusobya dda toyina area gyo perfectinze n'olwekyo tukusaba ffe bamu tetulina kye twakoledde eggwanga kuba mutulemeseza naawe atulemeseza toyina kye waatuuseeko okujjako okutulemesa kakati nkusaba weddaabule twagala nkyukakyuka mu buli kimu eyo mu by'omuyimbi mu buli kimu mu security eyo yonna twetaagisaayo nkyukakyuka nkusaba yigira ku Bobi Wine beera wakabi naye nga teweeraga tewejjaayo leka abalala bakuwaane ng'oyo omusajja w'ekamokya oyo niga weegundi eyo weekavule kati yavaayo eri ekamokya yavaayo eyo nagimalimozi kati ali ku kavule weebeereremu ebitiibwa tobyewa leka tubikuwe ng'obigwanidde so tukusaba nsembayo n'akantu kano wano ku Media Choice production eriyo omusajja ayitibwa Hannington Kasagga mumuwe emirimu senga mukooki mukyala mujjanjabi awonya ne obugubu eddalu Bebe Cool bw'ofunangamu embeera eyo mbuuzanga obuyambi oba akuliraanye abukunoonyezanga ewange mukubire senga mukooki ku 750 260 mujjanjabi wa Kinansi kati bwe wakutwala mu ddwaliro nga wagudde eddalu eddagala ne ligaana wano mu basali mu bakankaka mu bakasagga wali obujjanjabi obwaffe obwawano si mpeke na mpiso obojja kuwona senga mukooki mwekakasa abalina ebizibu mumunoonyeeko abalina ebizibu byonna ali ku 750 260 ako nange nkayisizaawo bagamba agitta tagiwoomya kakati katugende tukole ekiruyi kye nasuze nakyo ekyokubuulira munaku munnange nkimubuulidde bagamba kyerabirwani babuulira bakiyita bwe bati babuulira bageya nnyonyi namunye ali ku nnyumba awulira bwobogeya ebinyonyi oba tukimanyi nti namunye representative wabyo kwali ate bagamba babuulira babaga mulungerere babuulira kale ow'omukazi ali mu maka omuganzi gwenga ow'omukyawe owulira sigambe Bebe Cool yekka n'obulenzi bwa Gagameero nze temwina gye mujja kunsanga temusobola kunsanga mu bivvulu kubanga nze lifestyle yange tegenda mu bivvulu ne bwe mba nnonze kivvulu at least nonda firigo si Gagameero Gagameero ngimanyi nti mu myaka mwe nali nga sinafunaba kuwasa obuyimba nenyina bwe napiikingangayo nga nkyali mu myaka gyevuka naye kati sobola kwonoonera ssente zange I hear Gagameero so banaku bannange mwebeereremu tokisussa Bebe Cool tubasiibudde mweraba